Lwalero ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 7/2024 olunaku lwa kubiri mu mwaka guno ogwa 2024 kiba kitegeeza olunaku luno tetugenda kuddamu kululaba nga luli mu mwezi gwa 7 ogw'omwaka guno. Bingi nnyo ebikyuseewo mu bulamu bwo, bingi nnyo ebikyagaanye okukyuka mu bulamu bwo. Embeera yonna gy'owangaliramu Katonda agiraba ate naffe abamu tugiraba kubanga naffe abamu oyinza okwesanga nga tuwangalira mu mbeera y'emu. Naye ennaku zino oluyimba olusinga olukulu lwe lw'obwavu. Obwavu mpologoma woterwaneko ekulidde zukuka ogenda obeere ng'onoonya ekinagulira magala eddiba, onoonye ekinagulira magala eddiba, onoonye akasente akanaakulabirira mu bulamu bwo. Ebyo byonna bintu bikulu nnyo, ebyo byonna bintu bya muwendo nnyo, era w'obeera obitunuulidde bingi nnyo by'oyinza okuba nga okyusakyusa mu bulamu bwo, sinakindi okwetegereza embeera nga bwe zitambula naddala mu ggwanga. Naawe w'olinaanye mu famire yo buli kimu kitandikira awo nno we tuli, obulamu ne bubeera nga busobola okutunyumira. W'obeera toonyumirwa bulamu, kakasa nti naawe oyina waakiri gw'oyambako okunyumirwa obulamu bwe, kubanga buli we tuyamba bantu baffe, buli tuyamba bannaffe, ate ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka. Programu Omukeeze amakya ag'olunaku lwalero kkiriza nkwebuulizeeko nti wasuze otagga omulungi omulabi wa Salaam TV. Bingi nnyo by'otuuseeko, bingi nnyo by'oyiseemu, bingi nnyo by'oyitamu, naye era tukusabira ebyo ebikyagaanya, tusaba Mukama Katonda abeere ng'ate abyanguya, abiddusa emisinde bibeere nga bisobola ate nabyo okusoboka. Ate ebyo ebikkiriza kakasa bukakasa nti okuumira omutindo nga bw'ogutambuza, kubanga ekizibu kye tuyinza okubeera nakyo kwe kukuuma omutindo ogw'enjawulo mu bintu ebimu bye tukola. Naddala mmwe abasiika ebyokulya, naddala mmwe abakola bizinensi entonotono, w'obeera osobola nga bizinensi yo yakuuma mutindo, kakasa nti w'obeera osika sumbuusa nga zirimu kawo, zibeere nga zirimu kawo omwaka ku mwaka. W'obeera ng'osiika paani oyo abeere ng'ali mu sayizi emu okuva omwaka ku mwaka ng'ali mu sayizi emu, era abantu obawulira eyo nga boogera nti gundi maama gundi asiika paani awooma mwaka ku mwaka azze asiika paani ono. Bangi nnyo bagagawalidde mu bizinensi ezo mwe gye munyooma, bagagawalidde mu mirimu egyo emitono gye munyooma, bagagawalidde mu egyo emirimu emikyafu gye muyita emikyafu. Bangi bafunyeemu ebintu eby'enjawulo. Waliwo omukyala gwe nalaba yali atunda kadaala paka nakati, naye yagula ettaka n'azimba, era ssaawa zino obulamu bwe bwakyukamu, naye nga waali we wamuwadde ekyokulya, we wamuwadde akasente akatono katereka, we wamuwadde buli kimu. Kuuma omutindo gwa bizinensi. W'obeera otunda menvu, amenvu g'otunda gafaanana gatya? Gwe okubemu ttooki. Amenvu g'otunda galina kutambula gatya? Amenvu g'otunda gabeera gatya go? Amenvu g'otunda go sayizi yaago eryeta? Omwaka ku mwaka n'embeera ekyukamu tubiraba, naye ate woofube nnyo okulaba nti okumya omutindo. Tukuume omutindo. Nammwe abatunda mu botiiki, nammwe abatunda mu maduuka ag'enjawulo, abatunda sukaali, nammwe mukuume omutindo. Nammwe abatunda ebintu eby'enjawulo, bangi abatunda generator mu kibuga, bangi abatunda ebitabo, bangi abatunda peeni, abantu bangi nnyo abakola emirimu egy'enjawulo. Naddala wano mu ggwanga lyaffe buli omu abeera waawo ng'azze kuyiiya, olw'ensonga nti buli kimu obeera okitunuulidde. Mu ggwanga lyaffe omuntu ali mu ggwanga lino Uganda abeera asobola okuyiiya, wadde embeera si nnungi nnyo naddala abasuubuzi mwe bakolera, naye era tubasaba twongere okuyiiya, twongere okukola. Tetukoowa bizinensi, tetudduka mu bizinensi lwa nsonga ndala, kuba ne woonadduka mu bizinensi olw'omusolo olunaku olw'enkya, ate era omusolo gugenda kukusanga ewantu. Kati nno mwe abakulembeze naddala bekikwatako, ngamba ba URA, ngamba ababaka ba Parliament, muveeyo muyambeko abantu baffe, mukendeeze ku misolo gino, musale amagezi gonna nga omunnansi emisolo waakiri gimufevalinga nga tegimukosa nnyo, kubanga ate ava mu bizinensi, kuba akasente kajjamu ekituufu mwe mukatwala ate neggwanga ne lifunamu. Kati nno we tubasabira muveeyo muyambe abantu baffe mu mbeera eyo yennyini. Programu Omukeeze Wuma Lukikayi 7 zeza kayita ku ssaawa emu
mukirize tujja kutandikirawo ebiri mu ggwanga lino Uganda ebitambula ebigenda maaso mu nsi ate era nebiri awo mu kitundu kyo woli wotabadde newe tutabadde olunaku lwaleero betukutuusizaako ate tusobole okulaba nga tubikuwa mu bulambalamba nga woyina okubiraba era nga woyina okubiwulira nawe omanye kiki ekigenda maaso mu ggwanga kiki ekigenda maaso mu nsi Omar Kikaeri erinnya nze ntudde ate okuba nga tutambula amakyago olunaku luno tutambule babiri ensonga zonna zijja kutambula tukkiriza nti byonna ebiri awo bitambula ebiganye bikwate n'amaanyi ojja kulaba nga ate ensonga zo zitambula wiiki eno we yatandikidde olunaku olweggulo poliisi yavuddeyo n'eyogera ku bumenyi bw'amateeka n'enkozesa y'emmundu embi bannaffe abakuuma ddembe lwaki ofulumya essasi nga ate tebannakuwa order kiba kitegeeza naawe obeera ogyemmedde amateeka poliisi yavuddeyo nevumirira ebintu bino naye era evaayo egamba bannansi mukyatyoboola ekitiibwa kya poliisi kubanga n'abantu baabwe mubayisaamu amaaso kati nno babasaba musobole mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe nabo bajja kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wiiki eno yabadde etandika mu wiikendi awo ne tulaba Donald Trump nga naye waliwo abalumbaganya ababadde bamulumbye kati nno olunaku olweggulo mukulu oyo yalabiseeko ne pulasita ng'agenze era okwongera okutalaaga yalabiseeko ne kapulasita wano ku kutu kubanga oli we yakuba bw'ati lyayita wano ku kutu okutu ne kubeera nga nako kwafuna obuzibu naye omukulu ono kikyamulobedde kuba ali mu kutalaaga ali mu kunoonya buwagizi mujjukire nti mu mwezi ogw'ekumi omwaka guno bajja kuba bayingira akalulu ka bonna ngamba Abamerika bajja kuba bayingira akalulu ka bonna kati nno omukulu ono naye yatandika okutalaaga ebitundu ebyenjawulo ng'agenda akuŋŋaanya abajjukiza nti Trump wendi nnyo ebyo ensonga zonna wobeera oziraba Trump nkyaliwo era temwekanga nnyo nga nkomyewo mu kalulu era ngenda kudda ekibiina kye kya Republican kyavuddeyo ne kikakasa nti omukulu ono bajja kumuwa ekifo avuganye ku bukulembeze bw'eggwanga lino eri Amerika kati n'ebyo bye biri mu Amerika bye bitambula era ensonga nnyingi nnyo ezikyagendawo naye yo ababyokwerinda ku nsonga z'obulumbaganyi obwakolebwa ku Donald Trump omukulu ono yakola obulumbaganyi Matthew bamukuba amasasi ye n'afiirawo Secret Service yamukuba amasasi n'afiirawo era ssaawa zino bakyebunguludde amakaage bakyanoonyereza ensonga kwe yava okugenda okulumbagana omwami ono tebannagitegeera naye bwe bannagitegeera nabyo tujja kubibagamba kubanga gwe mulimu gwaffe programu omukeeze amakyago olunaku lwaleero kati neyo nga nkugjeyo kankutwaleko Somalia eggwanga lino lizze libeeramu entalo emyaka nga 17 egitambudde kati ng'eggwanga lino liri mu mbeera etategeerekeka era teritereranga amawanga ag'enjawulo nga Uganda era gasindikayo amagye gaayo kubanga ate galaba nga embeera edda mu nteeko ebyo byonna bikyali awo naye mu wiikendi eno amawulire agavaayo mu weekend eyayise n'olunaku olweggulo bayongedde okwekkaanya bannaffe ababyokwerinda nga waliwo bbomu yakuba bannaffe abaali bagenze okulaba omupiira gwa final ogwa Euro Spain we yatwalidde ekikopo nga kuba England goal 2-1 bano nno bali bakyali awo ne bawulira ekibwatuka okukkakkana nga 9 bafu era olunaku olweggulo bwagenze okuziba nga n'ow'ekkumi bamukakasizza nti bafu 2 bavuddewo nga bo bapokya n'ebiwundu era ssaawa zino bali mu malwaliro naye era bagamba nti bannaffe abatunuulira ensonga bavuddeyo ne bagamba nti buno bulumbaganyi bulabika bwabadde buyina abantu ab'enjawulo bwe butunuulidde naye akabinja ka Al-Shabaab kavuddeyo ne keewaana nti ke kakoze obulumbaganyi buno era akabinja kano kajjukire nti mu bulumbaganyi obw'enjawulo buzze bubeerawo mu ggwanga lino
erya Somalia akabinja kano ke kazze kavaayo nga kewaana okukola obulumbaganyi obw'enjawulo. Kati baabo 9 bafudde, 2 bali ku bisago era n'abantu bangi nnyo basobeddwa kubanga ebizimbe eby'enjawulo byo byagudde, ebizimbe eby'enjawulo byayononese n'emmotoka ezisoba mu 10 zayononese, bomu awo yayabikidde, ate era n'ebintu ebirala bingi nnyo byavuddeyo nebibeera nga byononeka. Naye Mohamed Yusuf ono nno y'omu ku bakulembeze b'ebyokwerinda mu ggwanga lino erya Somalia yavuddeyo n'akakasa ensonga eno n'agamba nti ekituufu bomu eno ekubiddwa era bannaffe abeewaanye be balabika be bagikubye. Kati n'embeera bwetyo bweri naddala mu ggwanga lino erya Somalia. Bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi, ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo. Obeera tunuulidde Nigeria lwaki ntandikidde eyo. Nigeria bintu nabyo tebikyatambula bulungi, ebintu tebitambula bulungi. Namukadde omukulembeze w'eggwanga lino erya Nigeria Tinubu yavaayo n'ategeeza eggwanga lino nti bo bafuba okulaba nti ebyenfuna bitereera, naye okuva yajja mu bukulembeze birabikanga ebya Kenya. Era saawa zino abantu wadde tebavaayo nnyo kwekalakaasa, naye eggwanga lino erya Nigeria liri mu mbeera mbi olw'emabanja amangi ate n'embeera y'abannansi mwe bawangaalira okubanga nayo teteredde bulungi nga abantu banoonya akasimbi ke bakozesa tekaliyo. Naye ebbula ly'amasannyalaze ddyo lyeyongedde kubanga mu ggwanga lino erya Nigeria ebitundu 4 ku buli 100 abantu bakozesa be basobola okukozesa generator era sawa zino be bazikozesa nga olw'ebbula ly'amasannyalaze. Amasannyalaze gaabula era amasannyalaze agamu mu bitundu ebisinga obungi tegaliimu, ate era newali amasannyalaze era amasannyalaze gano ga buseere. Kati nno abantu ba Nigeria bavuddeyo basaba omukulembeze aveeyo abeereko n'ensonga za kyusakyusaamu tubeere nga tusobola okwetegereza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo erya Nigeria. Naye agamba nti wakukola ekisoboka ensonga zonna zibeere nga ziterera. Erinnya Umar Kikaye wendye okulaba nga tutambuza amakya ag'olunaku olwaleero. Mukkirize mbatwaleko ebusoga eyo nga tukomyewo wano ewaffe Uganda. Ebusoga waliwo omwana muto wali wa myaka wansi w'emyaka 10 yabadde atambula nga bazannya ne banne n'agwa mu kidiba era okukakkana ng'omwana oyo obulamu bwe buvuddewo era nga bugenze. Omwana yafiiridde mu kidiba we yaguddemu, naye amaloboozi amangi ennyo agavaayo gagamba nti omwana ono yabadde akwatibwa mbu. Abalala bagamba nti babadde bazannya mbu, abalala bagamba nti ekidiba kino kizze kisimwamu omusenyu okumala akaseera akawanvu. Kati nno omwana ono babadde bazannya najja bwe yaguddemu teyasobodde kuvaamu. Mukkirize mbawolage era muwulire amaloboozi gano nga boogera ku mwana ono bambi eyafudde, era twongera okusaasira maama we, taata we, twongera okusaasira abooluganda abafiiriddwa omwana ono eyafiiridde mu kidiba. Mukkirize mbalage ebifaananyi ebyo. Ekidiba kye yaggwiremu oba kibaamuswiremu kuba tusuubya busubye tukali kutegeera kituufu kuba mwe tumwagaine ng'agwire yeefundiike. Kiteeberezebwa okuba nga basonaku mutusa gwa bulisa maanyi oluvannyuma bamutuga bamusalamu ebitundu bye ebyekyama. Kikola kibiino tukivumirira. Abeeyina okubanga bakisimamu omukyanga kale kyabaamu ebidiba bingi. Nsuubira abaana bano babaire bali mu kuzaana omwana ono yagwa maanyi. Kale nkubiriza abazaire ab'abaana nti abaana abato nga bano abakaali kuweza myaka 10 batabayikirizanga kujja ku nsulo kunona maadi bonka. Ekiina kiboneka ose kimpya nga kiwanvu okisonkamu oluti kiwanvu, so n'olw'ensonga eyo omwana ayinza okuba nga alowooza ati amaadi ga kungulu oba oliawo yengira n'okufiirawo.
bomulanga eri abantu bona bekigemako abakatangira ebidiba bino kubekuba guards bekitundu kino babenga abatawo ku protections edinzo okuba nga digalaga abaana obutasalimbira mu kitundu kino kibasiba mu mukyanga. Ebyo bitegedde nti abasima omusenyu tubasaba ebinnya bino ekituufu bya bulabe eri abaana abato era n'abazadde abalina abaana abato musobole okuuma abaana okutambula okutaayaaya nakyo si kirungi naye n'abasima ebinnya bino oluusi bamanyi okusima omusenyu gwabwe ebinnya byo ne bisigalamu ate ne bigendamu n'amazzi. Tubasaba senga waliwo ekiyinza okukolebwa ku nsonga y'ebinnya bino mubeere nga nammwe musobola okutunuulira embeera eyo nga bweyina okubeera. Pulogulaamu omukeeze amakya ag'olunaku olwayo mukkirize eggwanga erya Rwanda olunaku olw'eggulo lyagenze mu kalulu. Eggwanga erya Rwanda olunaku olw'eggulo lyayingidde akalulu aka bonna obukadde 9 be beewandiisa okubanga balonda mu kalulu kano ak'omwaka guno 2024. Olunaku olw'eggulo zabadde ennaku z'omwezi 15 wano kw'embaasi ya Rwanda ku lunaku olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 14 balonda era n'abakadde ne bavaayo ne bagenda ne balonda. Olunaku olw'eggulo akalulu katambudde mpola mpola mu Rwanda katandise essaawa emu yennyini paka essaawa 9 ez'olweggulo. Paka essaawa 9 ez'olweggulo akalulu kano nga katambula era nga abalonze balonze. Paul Kagame ye mukulembeze w'eggwanga lino erya Rwanda yavuddeyo yalabiseeko ng'agenze okuba akalulu ng'agenze okulonda ate era ne banne abamuvuganya babiri. Mujjukire nti bannaffe abasunsulamu abavugenda okuvuganya mu kalulu kano aka Rwanda basalawo ne bagamba nti bano ababiri Philip wamu n'omulala Francis bebasobodde okubanga batuukiriza ebisaanyizo okuvuganya mu lwokaano luno nga bali ne Paul Kagame eyabadde pulezidenti w'eggwanga lino okuva mu kiseera ekiyise emyaka 3 bweddu ng'akulembera eggwanga lino erya Rwanda era omukulu ono azze afunira waggulu okuva we batandika okulonda nga bavudde mu genocide eyaliyo mu kittabantu ekyali abantu abangi nnyo bwe bafiira abantu emitwalo 8 abaafa mu Rwanda. Kati nno gavumenti we yajjanga eddawo era omukulu ono bagamba nti akoze kyamaanyi okubanga azzaawo gavumenti n'okutambula eggwanga nga bwe litambula ssaawa zino era ebbanga lyabaddeko ng'omukulembeze w'eggwanga akalulu naddala nga bagenda mu kalulu azze awangulira mu bitundu ebyawaggulu ennyo ebitundu ebyawaggulu ennyo okuva mu 9 okuva ebitundu 9 ku buli 10 najjanga alinnya mu mwaka gwa 2017 yawangulira mu bitundu 98 mu yawangulira akalulu akawedde ate kati alamuza kisanja kyakuna. Kati nno ekisanja kino ekyokuna kinakyo kirabise era abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ekisanja kino ekyokuna nakyo kirabise ye okumuwoomera kubanga abantu bangi nnyo bavuddeyo balonze era nga ebitundu ebyenjawulo omukulu ono yawanguddemu era yafunyemu obululu bungi nnyo ate era n'abavubuka bangi nnyo abavubuka bangi nnyo ku luno abeetabye naddala mu kulonda abeewandiisizza ebitundu 65 ku buli 10 mu bantu abali mu Rwanda bali wansi wa myaka 3. Kati nno eyo yembeera eri mu Rwanda era bavuddeyo balonze bangi nnyo abasoba obukadde obwo 9 buyinza okuba bonna olunaku olw'eggulo basobodde okulonda wadde abamu basigaddeyo abatonotono naye era ekyo kikyalemesezza kalulu kano kutambula. Akalulu kano kazze katambula campaign zatandika mu mwezi oguwedde nga gugwako kati olunaku olw'eggulo bafunye ate ne bagenda ne bakuba akalulu. Katandise essaawa emu paka essaawa 9 byagenze okuggwa ng'ensonga bwezito bwe ziri. Omukulu ono
aze akulembera eggwanga lino era ayagala kisanja kyakuna. Mujjukire nti bayina ebisanja president yali akulembera nga abeerako ku kulembeze emyaka 7 twali tuli awo emyaka gino ne gikkakkanamuko naye era ekyo tekyakyusa nnyo nsonga ya Rwanda kubanga bagenda mu mbeera nga gye balimu kati nno era ebitonotono ebikwata ku ggwanga lino erya Rwanda obeera tunulidde mu ripooti ezisinga Congo yavaayo nerumiriza bannaffe bano okubanga basupportinga era nga bawagira abayeekera abali abalumbaganya abali mu Congo aba M23 era bannaffe ne bavaayo bano ne beegaana mu lwatu ne bagamba nti ffe tetuvangayo kulaba nga tuwagira bannaffe abo era mutusibako matugambuzi eggwanga lino lizze lisituka mu ebyenfuna ebitonotono era wobeera otunuulidde bagamba nti ebitundu 7 n'obutundutundu 2 okuva omwaka ogwa 2012 paka omwaka ogwa 2022 eggwanga lino lizze lisuumuuka mu nsonga z'ebyenkulaakulana mu nguudo mu malwaliro ne mu bintu ebirala wobeera otunuulidde eggwanga lino erya Rwanda nga tukyali katono nnyo ku ggwanga lino erya Rwanda abantu basuubira abantu bangi nnyo naddala ababaka ba parliament nabo okwesimbawo kati nno entebe ziri 8 zokka naye ku ntebe 8 zokka ekibiina ekiri mu byobufuzi kiba kitwalako entebe 53 entebe 53 ku ntebe 8 ate endala zo ne zisigalawo kati nno waliwo abakiise ab'enjawulo bo tebalondebwa mu kalulu abakiise bo tebalonderwa mu kalulu abakiise ab'enjawulo tebalondebwa mu kalulu kwe kuli ababaka ababiri ababavubuka bo tebalondebwa mu kalulu kwe kuli omubaka omu akiikirira ate abantu abaliko obulemu oyo ye naye talondebwa mu kalulu ate era n'entebe 24 ezo zo zirekerwawo nga z'abakyala abagenda okukiikirira abakyala ebyo nno bye biri mu Rwanda kati nno tusuubira okulaba okulangirira okwenjawulo naddala results ezinasooka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno tugenda kufuna results ezinasookera ddala ate awo Electoral Commission eya Rwanda ejja kuba tutegeeza ddi lw'enaatuwa results ez'enkomeredde oba okulangirira okwenkomeredde tubirindiridde okubanga ate tutambula nga bwe tulina okutambula olunaku olw'eggulo wane waffe mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bannaffe abanoopu baali bayimirizamu enkuŋŋaana zaabwe n'okutalaga eggwanga mu bitundu ebyenjawulo okubanga ate bongera okukuba enjiri yaabwe n'okusaba obuwagizi mu ggwanga eri abawagizi baabwe olunaku olw'eggulo yabadde bunnangabe eyo naye era poliisi baalidde amatereke okukakkana ng'ensonga zo tezitambudde bulungi kankulage ebifaananyi President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne basiibye bundi bujjo ng'eno bagguddewo ofiisi y'ekibiina kyabwe wakati mu mizira okuva mu bawagizi b'ekibiina. Bano nga bwe beeyisa okwetooloola ekibuga bundi bujjo babadde bateeseteese okukuba olukuŋŋaana gaggadde ku kisaawe kya Boma wabula poliisi tebaganyizza. Poliisi erabiddwako ng'ewanyisiganya ebisongovu n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi ku by'okukuba olukuŋŋaana e Boma. Let us through. The crowd can stay here. Let's go to I have no problem. Let's go to and also Boma grounds, which we paid for and have a receipt from the town plan. So when did things change that now? Kyagulanyi olugguddewo ofiisi n'ayogerako eri abawagizi be ababadde bakuŋŋaanye ne yeeyongerayo mu lugendo lwagenda okumalako ennaku 5 mu bugwanjuba bwa Uganda. Kezino ensonga temuzirekera abakulembeze tusobola okukolako paati yaffe ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo
ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumakinga sure tooki z'ensi yonna zitundde mu ggwanga. Leero Kyagulanyi ne banne mu NUP lwe bazzeemu okutalaaga eggwanga oluvannyuma lw'ebbanga nga poliisi eyimiriza enkuŋŋaana zaabwe ku bigambibwa nti waliwo ebitatambula bulungi, wabula ku luno bangi basigadde beewuunya ate ekitanudde poliisi okugaana bye yakkiriza. Tugenda Bushenyi ne Ishaka era tugenda kugoberera byonna bitwayogerako. Ttiimu y'abakulembeze baffe ng'ekulembeddwa Right Honorable Joel Ssenyonyi ne Secretary General ne Deputy President baagenda ne basinkana poliisi ne bateekawo obuwaayiro bungi nnyo bonna bonna ne tubugoberera, naye era still batulemeseza okuba olukuŋŋaana lwaffe ebundi butyo. Tumanyi nti kye basinga okutya be bantu. Shamim Nabakoza, Joseph Segawa, NBA. Ebyobufuzi bibyo bitinta FDC naye etambula ogiraba etalaga eggwanga egenda mu bitundu ebyenjawulo. Twalaba Nandala Mafaabi ng'ali Mbale, ebyagenda maaso Mbale twabiraba, ate kati ne ba NRM nabo bavaayo nabo baagala kutalaga. Ensonga nyingi nnyo bw'obeera ozitunuulidde ezigenda mu maaso naddala mu nsonga y'ebyobufuzi. Electoral Commission eya wano mu ggwanga erya Uganda yavaayo nekakasa nti ddala roadmap gye yavaayo oba enteekateeka ey'enjawulo gye yavaayo okufulumya egenda kutandika okugigoberera, naye ekyali kigiremesa zaali ssente kuba erina okunnyonnyola abantu ab'enjawulo naddala abakulembeze mu bitundu eyo gye muwangaalira n'abantu we balondera oba polling stations ez'enjawulo erina okwongera okuzekkaanya. Katusabe engeri gye banakikola ku luno kubanga banaffe ab'ebibiina ebyobufuzi bavuddeyo nga beemulugunya ku nsonga emu oba endala era nga batunuulira akakiiko kano ng'akalimu kekyekubiira mu nsonga ennyingi ennyo. Katusabe nti akalulu we kanaasemberera aka 2026 bangi nnyo bakatunuulidde ng'akalulu akagenda okuba akavaawo mpitewo kubanga enteekateeka zonna z'olaba buli omu katunuulidde, buli omu kagenda kagoberera, buli omu kalumba ssaawa zino. Akalulu ka 2026 katusabe nti mwenna abeeteekateeka tunaakayitamu obulungi obutagambika, naye ko akakiiko k'ebyokulonda keeteekateeka mu nsonga ezo okubanga akalulu ate kano kabeera kanjawulo nnyo okusinga obululu obuwedde. Ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Babano pakwaki eyo abakulembeze bali wano bakaba amaziga agajjulujjulu olw'ensonga ey'abaana abato abangi abafuna embuto. Abaana bano abafuna embuto bagamba nti bbula lya ssente eribatwala ku masomero, abazadde balemerera okutwala abaana bwabwe ku masomero ne babeera nga bali waka okutandika okukola obulimulimu obwalejjalejja. Kati nno babano bagamba nti abaana bano okutandika okukola obulimulimu obwo naddala okutunda ebintu ekiro ku makubo ekiviiriddemu abaana bano ab'obuwala abato okukwatibwa ate era ne babasobyako okukkakkana ng'ate babuuseewo na mbuto sinakindi nga tebategedde ani taatawa ani nannyinirwo ani ayina okuvunaanyizibwa ku nsonga zino. Kati nno bo abakulembeze ensonga zonna bazitunuulizza ate abazadde okuvaayo okulagajjalira abaana baabwe n'okuvaayo obutabalabirira bulungi. Ekyo nno kye kireeseewo obuzibu obw'amaanyi mu disitulikiti eyo ey'epakwaki. Ate neera si weewokka epakwaki kubanga ne bannaffe ebusoga eyo nabo bavaayo ne beemulugunya ne bagamba nti abaana bangi abakulembeze bangi mu disitulikiti ez'enjawulo naddala disitulikiti ezo ezitali mu mbeera nnungi ebyenfuna mwe bibeeredde ebizibu ennyo. Tubasaba ate mwongere okutunuulira ensonga eno. Wadde omwana ali waka omuzadde, wadde omwana tomututte ku ssomero, naye tusaba waakiri muwe obukuumi obw'enjawulo oba waakiri tambula naye waaba mugenda okukola emirimu egy'enjawulo waakiri mukole mwenna nga muri mwenna kubanga abo abeegwanyiza ebyabwe nabo babeera amaaso bakanudde. Programu Mukeeze 31 zezeeganye ku ssaawa M ey'amakya ag'olunaku olwaleero. Mukkirize ngenda batwalako ejjinja olunaku olweggulo nakulaze taxi nakulaze taxi eyakutta omuliro nga yakava mu Jjinja taxi park ng'egenda e Mbale okukkakkana babiri bo baafiiriddewo oluvannyuma lw'oluggi lwa taxi eno
okubanga lwajaminze okuggulawo ate n'omuliro gwatandikidde mabega eno omukka ne gunyooka okukkakana nga babiri omwana w'emyaka 2 ate ne maama omukyala yabadde akuliriddemu nga bo bafiiriddewo. Kote nno bwagenze okuziba olunaku olw'eggulo nga n'abamu ku abo ababadde batwaliddwa mu ddwaliro nga waliwo abalala 2 nabo nga bafudde. Twongera okubakubagiza, twongera okubasabira ab'eŋŋanda ez'abantu abo mubeere nga muguma, ate nammwe abavuzi ba taxi bannaye abavuzi b'emmotoka ez'enjawulo tukebere emmotoka tukebere emmotoka nga tezinnatambula. Emmotoka eri mu mbeera ki? Emmotoka eri mu mbeera ki? Muzikole service. Emmotoka mumanye biki ebikyamu ebigiriko, abantu baffe mubeere nga ate musobola okubakuuma. Kambalage ate twazzeeyo ne tulondoola kiki abantu b'ejjinja kye boogera ku nsonga eno, ate era ne poliisi yo okunoonyereza yatuuseewa kubanga twagala kumanya omuliro guno guba gwazze gwavudde ku ki. Kadde tubalage ebifaananyi by'ejjinja. We bukeeredde leero ng'ab'ebyokwerinda bakyali mu kifo taxi we yakwatiddwa omuliro ku luguudo Cliff mu kibuga Jinja ne mufiiramu abantu ate abalala ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Poliisi egamba nti abaakafa kati baweze 3 oluvannyuma lw'omukyala atageerekese nga ye Angela Nafuna naye okugenda. Yafudde because yafunye deep burns. Kakati waliwo omukyala omulala bamuyita Grace Asekenyi. Oyo abooluganda bazze nga basaba nti bamutransferring Mbale Regional Referral Hospital. Nafuna ono twamukulaze eggulo ng'abazira kisa bamuddusa mu ddwaliro ku boda. James Mubi omwogezi wa poliisi mu Kiira agamba nti n'okutuusa kati poliisi tennazuula mannya g'abantu ababiri abafiiriddewo okuli omukyala n'omwana omuto. Mubi era ategeezezza nti tebannamanya kituufu ekyavuddeko taxi eyabaddemu abasaabaze okukwata omuliro. Ekyo tetunaba kizuula but tujja kuba tukitegeera. However nti kibeerawo kirwawo kubeerawo n'emmotoka esookwata omuliro. Olwaleero omuliro guno yeebadde emboozi enkulu ejjinja ng'abaagulabye bakyatenda. Omuliro ne kuva mu buutu kati ne gulinnya waggulu twegenza okutuuka awo kati nga gumazeeko emmotoka yonna nga yonna ebuutu. Mbadde sikirabangako motoka okwata omuliro unless nga kyavudde ku yingini oba waliwo waya ezabadde luuzi ne zikwata ki omuliro. Taxi eno eyabadde ekubyeko abasaabaze okukwata omuliro yabadde yakafuluma paaka y'ejjinja ng'egenda Mbale. Jamila Mulindwa Nwaha. Twongera okusabira bannaffe abaviiriddwako ababwe ate Katonda ayongere okubagumya ate era n'abafudde Katonda bawe ekiwummula eky'emirembe. Naye era accident zituukawo naye naffe tuvunaanyizibwa nnyo ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Naddala ffe ababeera ku mirimu beera ng'otunuulira nnyo omulimu nga ekintu eky'ekitiibwa. Mukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo we tukomawo tujja kudda n'amasimu ate n'ensonga endala nnyingi. Tova ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV katukomewo. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.
Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Chic and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Contact us on 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza tukuleetedde ekisinga. Tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbex Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 244 554 oba 0703 925 05. Mani Mabati Roofings. Omutindo bwe bweyamo bwaffe. Tata Jona, Landi Road yerawuna atukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu noti 7 98 19 37 oba 0774 3 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkolera ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era naziikibwa nga shariya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi essimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 0701 841 52 56 oba 0774 000 225. Ziika omwagalwawo omunziike muweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana akusomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanya eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule ly'ettendekero lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, senior ey'okuna, senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina courses ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication,
education, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamu ne nursery teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Koosi zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule, oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center, excellent skills for life. I have a list of suspects in my file here, but I need you to help me identify the thief who attacked you. This can thief again. Malaria is a thief. Don't let it rob you and your loved ones. Prevent it by sleeping under a mosquito net. Clear bushes and all stagnant water around you. If you notice any symptoms, go to a health center near you to test and treat, and ensure to complete your full dose to avoid severe malaria, which could lead to death. This message is brought to you by... Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agro-business, manufacturing, tourism, infrastructure, health and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. 3 inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. It's no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, a brand new telenovela starting 25th June at 8 p.m. on Pearl Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Ku programu eno omukeeze ow'amakya g'olunaku olwaleero olwokola kyatendo nnyo okubanga otambula naffe buli lunaku okuva mu Mande paka olunaku olwokutaano okola kyamaanyi ate okuva ku makya okuva ssaawa emu paka essaawa 3 okola kyamaanyi okubanga tutambulira ddala ffenna n'olaba biki ebigenda maaso mu ggwanga ate n'omanya ensonga ez'enjawulo gazitandikira wano ku programu omukeeze nze Umaro Kikaye wendi okulaba nga ate tutambuza amakya gano ag'olunaku olwaleero paka we tunamaliriza programu yaffe eno ey'omukeeze nga tuli ffenna nkakasa bulungi nnyo nti ebigenda mu maaso biraba ate era munawo post oba mawulire amalala ge tulina ag'olunaku olwaleero njogedde ku nsonga y'abaana epakwakya bafuna embuto abangi naddala nga bato naye kiva ku nsonga abakulembeze b'omu disitulikiti b'omu kitundu ekyo bagamba nti kiva ku bulagajjavu bw'abazadde abalagajjalira abaana ne babaleka ne bataayaaya ne batambula olw'ensonga ey'okunoonya akasente akatonotono akanaabeezaawo famire ate n'akanaabeezaawo nga bo abaana okubanga bayita mu mbeera gye balimu naye abawala ababeera bato ate bakola obudde obw'ekiro obusendasenda abantu ab'enjawulo abeegwanyiza ebyabwe
ne bajja ne bakwata abaana bano ne babasobyako oluvannyuma embuto zo ne ziyitirira ate n'abaana era abafumbirwa nga bali bato mu district eno bangi nnyo olw'ensonga nti abazadde batunuulira omwana okusoma n'agamba nti ekituufu omwana ono alabika akuzinze kamufunemu ebyange byenina okumufunamu omwana w'obuwala agenda afumbirwe nga muto kati neera embuto zo ziyitiridde naye n'okufumbiza abaana abato nako kuyitiridde kati neera mu district yemu abaana abewandiisa okubanga basoma ekibiina ekyomusanvu oba nga batuula ekibiina ekyomusanvu omwaka guno bali mu 1,000 abaligenda otuula ekibiina ekyomusanvu mu district eno era mu district ez'enjawulo nga Busoga era ne Busoga abakulembeze bavaayo ne batunulira ensonga y'abaana abangi abafumbirwa nga bakyali bato n'abaana abafuna embuto nga bakyali bato kati nno ebyo byonna nga bikyali awo mawulire getufuna ku nsonga eyo minisitule y'ebyobulamu yavaayo yagamba nti ekituufu egenda kutunuulira ennyo n'eriiso jjogi ku nsonga y'abo abakwata abaana n'okubasobyako ate ensonga nyingi nnyo zetunuulidde naddala okukuuma abaana n'obulamu bw'abaana ab'obuwala kati nno munaopost olunaku olwaleero yiino batugamba nti jangu osome munaopost olunaku olwaleero mulimu ensonga nyingi nnyo mulimu aba Al-Shabaab oba bano bakubya bbomu abantu 9 ne babeera nga obulamu bwabwe babusubiddwa abalala ne babuukawo n'ebisago n'ebintu bingi nnyo ne byonoonebwa jangu obeere nga osoma jangu osome kalulu k'e Rwanda omanye biki ebirimu biki ebitambula naddala mu ggwanga eryo erya Rwanda ate era mulimu ensonga endala nyingi yiino kooti y'e Masaka Court of Appeal yiino yavuddeyo egamba nti emisango egy'okusobya ku baana gye gisinze okuyitirira mu misango gyonna mujjukire nti siga eddamuzi essaawa zino lyasalawo libeere nga litambuza kooti zino ez'okujulira babeere nga basobola okuwulira emisango egisinga emisango emingi ennyo egitubidde mu siga eddamuzi naye kooti eno egamba nti emisango egiyitiridde kwe kuli egy'emisango egy'okusobya ku baana era nga gyo mingi nnyo giri emisango 14 gye bagenda okutunuulira akabanga kano era nga n'olunaku olweggulo kooti eno yatudde misango giri 10 egyo gyo gya mada case ate era abaana be bakutte egyo emisango giri 2 kati nno bano bagamba nti emisango emingi ennyo egitubidde naye kweje emisango emingi egitubidde awo emisango 14 abaana bazze babakwata egyo gy'emisango egiriwo naye era ne batulaga waliwo omwami mu 2017 yakwata muwala we wa myaka 8 omukulu oyo olunaku olweggulo omukulu oyo yakwata muwala we wa myaka 8 mu mwaka ogwa 2007 olunaku olweggulo yasimbiddwa mu Kaguli era ne bamusalira ekibonerezo ekinene nnyo okubanga yalagajjala ate era n'atunuza muwala we ow'emyaka 8 omukulu ono wa myaka 55 yagenze okwebakayo obulamu bwe bwonna naye kikwewuunyisa nti we yeekaka ku muwala we ono era yamusiiga obulwadde bwa siriimu kati nno ebyo bannaffe tubasaba bataata bakojja ba anko mwenna abaana bammwe abaana abo ab'obuwala babeera bammwe wadde tabeera wuwe wa muntumbwe naye abeera wammwe naye ono ate yali wuwe wa muntumbwe okukakana amusize siriimu ate nga amaze okumukolako ebyaswakaba kati nera essiga eddamuzi ligamba nti bagenda kutambuza kooti zino baagala baggulawo branches mu bitundu ebyenjawulo ng'ebyembalala n'eggulu okuggyawo emisango emingi ennyo egitubidde mu mbeera eyo 0758 16677 wogenda okuyitira tubeere nga tuwayamu amakyago olunaku lwaleero olunaku lutandise lutya wiiki mpya kiki kyolowooza kiki kyolabye kiki kyoyagala okwogerako ekiri mu kitundu kyo tubeere nga ate tusobola okuwayamu tugende mu maaso 0758 166
musanvu woba oyitira tusobole okuwayamu 0756 0758 M66 woba oyitira tusobole okuwayamu amakya ag'olunaku olwaleero. Era mu Post mulimu amawulire amalala mangi, mulimu batulaga nti empiso gye bayogerako bannaffe abalwadde ba mukenenya gye bagenda okuba nga bakozesa nga bakuba empisa emu okumala akabanga ate nga obulamu bwo naawe webubeerawo awo. Empisa eyo enaatera okujja era nga gavumenti egamba nti yo enteekateeka zonna ziwedde ez'okulaba nti eddagala lye mubadde mumira eringi ennyo ssaawa zino lyandikeenderamu ate ne mutandika okukozesa empiso. Katusabe Mukama Katonda abeere ng'ayongera okutaasa. Yitira ku 0758 M66 woba oyitira tusobole okuwayamu amakya g'olunaku olwaleero. Ali ku simu. Hello. 0758 M66 woba oyitira tusobole okuwayamu. Hello. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya ne gy'osinzidde? Ono mukungu Abdali Kyebanda atunda enkoko ewooma. Enkoko ewooma. Yesebo. Womalu kweyanziriza nnyo weebale tuweereza. Naye ndudde okutumira ku taata wange Suta Abdala kansaleero Sisirigi Butaaga ya Jinja District. Mutumidde nnyo taata oyo omwagala nnyo. Taata gyali? Gyali alhamdulillah okujjako maama ye Mungu yamujjuula naye Mungu akyankumidde muzeeyi wange oyo. Amiina nnyo mwagala nnyo bazadde bammwe. Era kyobola ndudde omukulu era ankubira agamba mutabani nga leero ndudde okuwuliza salaamu njikeerako naye leero olinga wane ngamba muzeeyi tofaayo we nafuna kacyansi nja kukutumirako muzeeyi wange. Muzeeyi akeerera ku salaamu? Akeerera ku salaamu alhamdulillah. Muzeeyi nga tumutumiddeko. Era kati kyemmanyi kwali awulira Suta Abdala. Kiki kyoyagala okwogerako amakya g'olunaku olwaleero? Kati amakya ga leero nze kati neewuunya nnyo. Di poliisi engeri gyekwatamu amateeka kuba buli kimu twakigobeera kuba kati nange kaneeteeke mu bigere ebyo. Yatuyita netutuuza netugamba kati egamba kiki kitwamenye ku mwabigoberera gwe naani? Afa ababaddeyo nga kati fe ekibiina kya Nuupu kaŋŋambe ngafwani ombuuza ngafwani ngafu abawagizi b'ekibiina kya Nuupu. Wedde oyogera ku bya Nuupu. Kati weŋŋamba nti kati poliisi egamba kiki kitwamenye ku bintu kyegamba nti twamenye kino okutugaana ogenda ku kisaawe wali. Ekyo yakigambye bannayuganda nti abano twateesa ku kino kuba kati ennanga abadde mwogezi mulungi ng'ayinza okuwaayiriza ekintu kituufu n'akiwaayiza n'akisiga akazigo ne kifuuka kirungi. Naye kati kyensaasira kati saa zino muganda wange oyo Musoga munnange yazzeemu ku kifo ekyo. Kati okusiiga ekifaananyi akisiige ng'ennanga bw'abadde akisiga awuddise bannayuganda nti akibaliko kituufu. Ndaba agenda tuuyana nakyo. Naye kyensaasira ku bantu abo oluusi abali mu bifo eby'enjawulo ebyo nti gavumenti ziri ezivuddeko tubadde ng'abantu si balabufu nnyo. Naye kati nsaasira nnyo abasajja abo nti ensi eno kati abantu bagezi nnyo. Obukulembeze obalimu buno singa Mungu atuwaako ne bukyuka simanyi basajja abo gye balidda ne bagamba bannansi banange twakolanga kino ekintu naye gwe nsonga yeeti kuba wali empeyawo guli omulembe nga intaneti teriiwo abantu bagobera byabufuzi nga gubalonze nga bagenda we batyo. Kyensabira nti woba ofunye ekyansi ng'oli mu kifo ky'obukulembeze amazima kikozese bulungi naye kitulaba wano wali abasajja bagamba nti omulembe gujja kukyuka abasajja beegombe n'okuyingira mu ttaka. Tweyanziza nnyo katuweeyo omulala chance. Abantu bumala okwerekereza weebaza. Kale nnyo tweyanzege okuva ekyebwandu tukutumiddeko nnyo okola nnyo obeere ng'osobola ate okulabirira abantu bo n'abantu bo abakulinaanye. 0758 M66 oba oyitira asembayo munnamukisa. Hello. Hello.
07558 mundamukisa oba toliyo tujja kukkiriza nti mukkirize tugende tuwummulemu katono nnyo bwe tukoma tugenda kudda n'ensonga mu nsonga olunaku olwaleero twagala tutunuulire ebyenfuna naye twagala tutunuulire embeera ey'okukozesa ssente enneewole. Ssente enneewole zikuza batya bizinensi, ssente enneewole zitutumula batya oba zisitula batya bizinensi gwe okulaba nti bizinensi yo ekula yo okwewola kwokka kwe tulina okwesigamako. Ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okwogerako mu kitundu ekyo ekiddako eky'ensonga mu nsonga. Mukkirize tuwummule ate we tukomawo tujja kutandikirawo.